Munange amawulire gakyagenda mu maaso n'amawulire g'essanyu nga tukyali mu kucelebratinga abakyala amawulire g'eggulo we gasinze okuba nga ga breakinga era nga mawulire gano gassanyu nnyo munnange nno mulowooza fiye tebaamusuddewo waddewo amawulire agagenda mu maaso ku muvubuka amanyiddwa nga MC Cuts nga just bikyali bya mbumbumbu MC Cuts n'omuwala omu akola ku TVM emanyiddwa nga ya Spark TV mbu beekwasaganya beeyagala beesaba okitegedde ono atega ekibatu oli naye n'atega ekibatu ono n'agamba azingako ekibatu n'agamba nja kuwo n'agasijja kuwa ne betwalako out mu mabala gye bakola ki gye babeera era ebifaananyi badde biyitayita munaye nga alukuvire ku ntono oluvannyuma lwa muwala amanyiddwa nga Fiye okuva mu rehabu n'abeera ng'atereramu n'avaayo ne bategeregana ne Cuts mbu Cuts n'avaayo n'agamba alina obulwadde ensonga ne twakola ki twazitegeera Cuts n'agenda mu rehabu Pastor Bugembe n'amukwasaganyawo ne babeera nga babeera bonna ensonga zaalinya wansi ne waki ne waggulu kati munange wenjogere essaawa zino nga olunaku lw'eggulo lw'abakyala MC Cuts yavuddeyo n'apostinga New Bear nti no New Bear when the woman is happy when the woman is happy the man is also happy. Happy Valentine's Day Caroline Makka. Kati munange nno okunyumiza awo abantu ne batandika era comments zabadde ku Facebook kuno nga nyingi nnyo era gwatanabira agenda ku page ya mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Cuts oba amanyiddwa nga Katamba Edwin ojja kuba otegeera kiki yapostinze yamupostinze ng'omwana muwala ono ngawula ebifaananyi ebyo Caroline Makka akola cheza.com yayita mami E era nga munnange sikweyita mami E kokaka bukozi alina omwana omulenzi ayimanyiddwa nga E erinnya sijjadde malayo protectinga omwana omuto okitegedde nnyo naye nga siko ekyo kyokka wabula omukyalo ono yayita maama lutuwe yakolanga ku program emanyiddwa nga live wire ne bagimuggyako n'abeera nga tebamuwasyo eyiye emanyiddwa nga cheza.com eyali ekolebwa mwana mulenzi emanyiddwa nga Mr. Mosh kati munnange nno ono omukyala yeyita mama Cheza mama ayita Cheza mama era nga kino kigambo yakijja mu luyimba lw'abavubuka ababiri abamanyiddwa nga aba Voltage Music era nga masanyu nnyo njagala okongratulatinga mwana muwala amanyiddwa nga Caroline Makka one of my long time friends okuba muno kati munnange wasazeewo n'ofuna ekirenzi ekivubuka ekito ate naku MC Cuts afunye ne ku matama omusajja anyirirayo ekitegedde mukikwasaganye mukuze omwana nze mbaagaliza ssanyu lyokka ng'omanye omuntu wanaavayo n'agamba happiness is killing me because kyaliwa nga avudde ku lujja finally naye kati simanyi mukyala mukwano gwange amanyiddwa nga Fiye ye baamuleseewa babambika Fiye kabadde beautiful Fiye nga kali awo nga kagezezaako okuba nga kwasaganya bba waako amanyiddwa nga Katamba kati simanyi ebintu bikyuka obeera oli awo ne bakubbako omuntu wo ne bamutwala ate olumala ne bamuzza kati Fiye guma makazi omwayiga mu kikazi kyeka kyakusinzizza amaanyi ne kitwalako omusajja naye ogenda wulira olutalo lwa Fiye abasinga ba Facebook inroads batandise okuba nga bakola ki nga bayogera ebigambo it will end in soil, it will end in crocodile tears, it will end in tears, it will end in heaven, it will end in marriage, it will end in church. Nete muntu tetwagala tubonyabonya ma Caroline Makka ne mwana muneno amanyiddwa nga Cuts it is going to end in church mujja genda mu church mweyanjule muwasangane ekintu mbere nga mukikuba so webito ebiri amawulire gessanyu nnyo nga tukya celebrating abakyala wano mu ggwanga lya Uganda era nga wegambye muno bakyala bangi nnyo abavuddeyo okola muno beeyagaliza ebintu ebirungi era ne Cuts bwato yavuddeyo nakikonfaminga muno ye ne Caroline Makka beekwasaganya. I wish you all the best guys ebifaananyi nga obiraba ono e Cuts ono e Caroline Makka n'ebimu nga bali bonna nadde beepostinga ku status kwanze namba zaabwe nzirina mbadde ngambira nga nawe sijja bikola kuba bakyali bange naye kale kakuleweekulaga ku bifaananyi bino osobola okutegeera njagala tutumirako abantu abaagalana okuli Catherine Kusaasira ne Serugga okuli Geoffrey Lutaya ne mwana muwala amanyiddwa nga Irene Namatovu okuli Irene Ntale n'omwami Vinka n'omwami Anya Juliana Chaliwa naye kutumiddeko nnyo kugamba na buli mukyala enenena mu ggwanga lya Uganda we still celebrate you era nga omulamwa gwadde kugamba challenges okuzivaamu otya nga omukyala ne weekulaakulanya katugere mukatono nnyo bwetti tugendeko wano mu bulango bakama waffe tukomawo tugenda kuba tutunya mawulire amala mangi nnyo kyoyinza okukola kikimu kyokka weekwate bannaffe aba Celeb Jazz Studios bano basangibwa wali enankulabye ku bitaala ku kizimbe kimanyiddwa nga ekya Prime Tower otuuka ojja kola ekipande kinene nga kiriko Celeb Jazz Studios oba bakubireko ku 0702 1045 seyokayokayoka endala eri 077 mawali ku MTN 0777 023405 bano bakwata emikolo okuli embaga okwanjula okuhinjirwa birthday parties bazikwata ate nga bakuba ne photoshoots kaluberinga mulaba ebifaananyi bya Vika etwabalaze bamu kwabo abakwasaganyiza kuba ebifaananyi ebyo ate nga munange oteraga ebifaananyi byo bisaasanye still bekwate abajja kwa babikuuma because bali respecting nnyo ba customer baabwe katugende katono nnyo mu bulango tugenda kwa tukomawo namuli amala manyi nnyo tovaamu